mu State of the Nation Address tugenze mu State of the Nation Address President yali agamba nti naye abantu bano abali b'enguzi bano oba tubawe ekibayita amnesty baki bamemba twakyogerako last week nti nedda nabagamba baagaana musaba musaayi ne baga tetwagala musaayi kaakati twatandise okulaba ebivaamu memba basatu bakwatiddwa member of parliament basatu bakwatiddwa ne bateekebwa mu kooti ne bajja okubeeyimirira n'ebirala omu neyeyimirirwa ababiri ebiwandiiko byabwe nga tebikwatagana bulungi tebimalaako ne baba mu okweyimirirwa kati eyabadde yeyimiriddwa naye ne bamunywa oba bamuziza luzibalibwa ekitegeeza nti bamember of parliament kye baasaba bakifunye luno enguzi rearrest kooti ng'etadde omuntu afunye bail muyina engeri endala yonna gye muyinza okumusangamu gyali bwe muba mulowooza nti ajja kubuuka bail ne mumukwata mu ngeri ya profession lwaki muyoola omuntu profession kiki okukwata kwe kukwata anti abanga agamba nti nno temusiza kooti eba tekyasiwa mu kitiibwa omulamuzi amuwadde bail alina abamuyi anti tebamukwatidde mu kooti munda bamukwatidde bweru tekitegeeza nti ekirangiriro ky'omulamuzi komenti ndabyo kavaamu nagambye nti no after court nguli mu lujja oba ogenze bweru ne kasita obeera ng'okyali mu premises vicinity of the court obeera wansi wa kooti ne mu mboozi zammwe ezo nga balooya bakyanyumyanyumyamu era tuba tuli mu kooti genda mu maaso bajadijaniza wali naye wano kutuusa nga mukulumya olukomera ne bayodde omusajja nze nalowooza nti awo obeera mu mikono gya poliisi ndenda kati poliisi mumpe samonzi kubanga mulina gye mwasooka kooti mugiseemu ekitiibwa erimi kubanga kanga naye kati kooti etadde omuntu emwadde bail ate bali ababiri bo nga lwaki tebabawadde ebiwandiika ati tewali obusobozi batewabaddewo obusobozi nange nakisooka naye olwokuba ffe tuli bantu ba bulijjo naye okusaamu ekitiibwa kooti kati otandika okulaba nga kooti byerangirira bibanga ebitaliiyo simanyi abalamuzi bo bakyogerako ekyekyo abalamuzi tebajja kwogera bo basirika bakoze ogwabwe omuntu bamubateeredde naye tatuukuse nti omulamuzi tekimuluma nti kyeyasaze tebakisiza mu kitiibwa ng'alinda mulala nga yalinda mulala anakola n'ebitali bibye omulamuzi yakoze omulimu naye mbuuza yakoze ogugwe era tolina kyobuvunaana baali bakutte mu nkwata endala oba baali mu myebbeyo baali mu actually nti omuntu oyo ajja kuba bwabulabe mumume bail kubanga musobola naye kati bwe mutulaga nti court system ekola tugitrusting bajja kudda nakulala naye bano bo bawedde okusiba kati bwe bamukomyawo w'omulamuzi ng'amugamba nti n'abalala bajja mujjukira kyetubali twogerako ekyabalogo bwe mumala ne mutongoza abalogo Kajubyo w'e Masaka gwe baasiba amayisa ajja fuluma ate awo abavaayo already ali condemned ate olwo obulogo ate obuwagirwa ati yasavinga sentence anti ngaloze kati ate bagambye nti okuloga si nsonga butandika after ye kati yamalako kajibyabeerayo abalogo abasaddaaka ekisaddaaka baana tukiyise naye oba president yabadde ategeeza ki oba tewali kirala kisooka ku ekyo yeeyo ekyo kyawedde kale katukireke kyawedde MPs babiri babadde nayinze bail omu bazemu ne bamunywa arresti kati bazeeyo bonna bajja kudda lumu bafuuse basatu bali basatu egenda oba oli yabadde akipanza ati awo sente zonna weeziri biki kubanga bayogeddeko ne ku miliyoni 100 bayogedde obukadde oba 10 obwa cash n'ekikumi ekyabeeyimirira kya garanti ndoza garanti ngati ekikumi ye naayita
bagati kale kugenda onoveeka ababiri muddeyo okutuuka ebintu biteredde balina bagatojja kutuukaka nedde byokutuuka kati biriwo yadafulumaati tojja kutuuka kyebayita okukwatira omuntu okumukwatira ku kooti akagumuko ka seconds 15 ekyo twali tugamba nti omuntu omukwatira ku kooti baali badde bamunona wakaate era anti baali munonye waka yawolooza ye yabadde avaawo byakusaaga naye yadde avaawo mu muliro yabadde addayo waka yaddayo era ye ke bamwadde bbeeri alina address amaka mu constituency bakiikirira n'abantu babeeramu mweyalonderwa kubanga passport ugende mu maka g'omusajja omuzeeyo ng'omulizayo ku musango kati wano bamudizayo ku musango gwenyigo yadde avunaanibwa wali emabega wali abeera kutuukaka gwali badde gutekwa kuba musango mulala beero twagitunuulidde nga yabadde mu era kakati tukukimi ani ate agamba nti ekyo mubateeka naawe kakati kankuyigiriza mateeka kubanga gwe tewasoma amateeka ate agolago omusango mulala application mpya anti bagikola ate ekitwalaki ekitwala bagikola nga tukuzaayo nedda balina obuyinza bakola application bapiiringe action eno obanga bakunona okunona nga tebalina baluwa ya kooti nebagamba nti oba suspect oba kiki nebakunona bunonyi waka yes buyinza babulina kabamutwalira awo naye amanyi gali excessive bakozesa mangi excessively powerful gwomanyi kye bakoze how MPs tampered with 750 billion netebabadde basatu bokka abo abaliyo anti kakati gwewulira MPs bafulumidde mu mawulire gajjo engeri gye bazanya omuzanyo ng'okubyaka esente zonyingi okay loud thinking owulira kakati naye Uganda ngagga naye sente zigenda bwa mikono gy'abantu bamu era sente mwe ziri mu Uganda bannange 750 billion bazizanya batya kakati amawulire ga Vision agajjo aga Saturday ga reportings how they tampered with the money engeri gye bazigeta batya ndowooza kambanyumiza bunyumiza kubanga nasoma page namba yaabwe now bakola batya first of all wali mu May budget yali eyise nga ya bilioni 5.4 yasooka 5.8 ya bilioni 5.8 eyo manyi nti ey'omwaka oguli ogwagwa apana yayita mu May kati eno owekitiibwa Kasaija kyagenda okusoma kijja kuba 58 trillion owulira ne babeerawo abajja ne bagenda mu lukiiko luno olukola bajeti babagamba muleseyo sente zemutatadde mu bajeti ne baleeta biiru empya ng'eyongera mu bajeti trillioni 14 n'obutundu nga 5 trillioni 14 kyeyavudde gundi evaamu bajeti nga ya 72 trillion bazijawa kakati nze nkubuulidde ye minisita n'alangirira olwokuba temugula mawulire kati nammwe minisita gakola atya minisita olwo n'agamba ziyise zeezo era yazisomye nga zigenda kuba kakati ekyo bwe kyawedde kubanga nze kyembadde mmanyi ekyemabega nga bajja batunyonnyola nti neza eno yo nene okusinga eya last year yali 58 trillion kati nze mbadde simanyi nti eno yayitanga bagamba in May Parliament passed the 2024-2025 budget approving a total expenditure of 72 trillion following the passing of the Appropriations Bill 2024. This approved budget reflected a significant increase of 14 trillion
from the initial budget estimates of 58 okay okategedde bulungi kakati ennyongeramu gye bazongeramu kati ezo sente zazze luvannyuma parliament teyafuna na budde buziteesaako nti zino zeeyongeddemu naye lwaki zigenda kukola wana bayisangise kati ekyo kiyise ekyo kimu kakati ate ne wabayo omuzannyo omulala ogugwa mu budget tugambe ya ministry era muno bakiwanga ekyokulabirako parliament kubanga okusinza ku kiwandiiko ekyo baziisa parliament yagiisa yaddenga eri eyasooka yali emanyi 58 neeno ne bagiisa ya 72 lwaki tebabuuza wuliriza gulire kubanga bano bakugu ono twogera omukugu Mary Karugaba and Umaru Kashakai abawadde amawulire gano bagamba eno yenkola gye bakolamu Some argue that the law also allows them to reallocate money from one sector to another. Katugambe bagambye nti ministry ya gundi oba kulima oba kyo bakicho nakyo yagala tukiwadde trillion emu. Abantu bano balina obusobozi parliament ebakkiriza amateeka gabakkiriza okugwa mu allocation ne bagamba nedda trillion nkukulima eyitiridde mugyeko bilioni bisatu mugirekere bilioni 7 ebisatu mubitwale wali bigende bikole kiri kyakulabirako nagamba bati however what is coming out the sources added is that MPs on parliamentary budget committee moved money from sectors and reallocated it to their schools. Reallocation yeyo kumpi ebegeze mukali gundi diversion of funds. Kakati sente z'ebyenjigiriza basobola zikwata ne baziwera ddala amasomero individually kasita ziyisibwa parliament tezo zigeze mu education yo parliament ekomawo zigeze mu ebyanjigiriza kati bano akati mu byenjigiriza gye bagambira nti olusanvu lugenda kuliko ekikumi ekya universities kuliko ekikumi ekya tertiary institutions kuliko ekya vocations weziti skilling atwalako weziti schools endala weziti mu schools government schools ziri weziti kati they direct these funds to their schools. Other MPs rooted for health centers in their various constituencies. Kati ne sente z'ebyobulamu ze baba awulidde bazikwata ne bagamba nti kakati ebisatu bino oba ebitaano bino bigenda mu health centers eyegindi n'eyegindi gwolaba nga abakoze ekintu ekimu naye bw'okikebera ogenda okulaba nga health centers ziri mu constituencies ezo bo ze baagala kati bwatuuka mu kitundu agamba njagala mumbuulire wano eddwaliro lina okutuuka ku 11 bwegiti ani yakikola waligwe yali campaign yo mwantuma kubasakira nasaka tekati mugamba ambulance temugiraba iyo nkadde naye itaayita temulaba temugiraba kyange tekiriko n'amanya nagawandikako nabasakira kakati ate mwali mugamba ku ddwaliro tukuliko tanka nga kweri ekyo kifaananye nga amabaati era gali gagenze ku masomero naye nga zaali teziteekwa very sophisticated mu masomero gaabwe ogenda kukola kintu kigenda kukola kati omuntu bwakitunulya gati naye era bagambye era bazitutte ku ssomero era bazitutte era ku ssomero era agatadde ku ssomero agenda buyinjayinja naye ati amasomero tigali gebuyinjayinja gaali gekasanda kubanga ate kati olwe banasindika gebuyinjayinja galalaga entumbu esebe emuye nemala ebizigo nedda kakati tukyali ku bajeti owuli obuyinza okulyaloketinga
ensimbi ne baziteeka mu so kifo budget bagyongeddemu ebitundu 25 ku 25% ku initial budget ya 58 25%. 14.1 trillion bazongeddemu. Ekirala ku ezo sente ezasaliddwawo eza budget bino byetaaga okubimanya kuliko sente ez'okusasula amabanja 57%. Sente zonna eziri mu budget kuliko ebitundu 57 byo byakusasula amabanja getubadde tulya. Naye amabanja kati ogategedde gye galaga. Amabanja kati tutegedde gye galaga kubanga mulimu abantu abalina capacity okugenda ne bakyusa ebiwandiiko sente ne zigenda gye zitateekwa kugenda. nezigenda Education egenda kufuna trillion 5.8 8%. Health egenda kufuna trillion 3.4 ku buli 100. Ate waliwo sente zebayise wasteful expenditure bakozesa olulimi luzibuzibu zibasaasanya ono omwana tabibawadde buwiko kubibata kati olwo wasteful expenditure ya trillion 2 ne billion 2.7 kati nno twetegekere kulwanyisa nsaasaanya ensaasaanya eyo yeyamba abagenyi abakyala mu ggwanga abakyali wa president ebintu ebyo bwe bityo soda amazzi gemunywa ebintu bikozesebwa lwaki bagiyita wasteful anti nange kyeŋŋamba yalibadde hospitality emubawadde erinnya nze mbadde ndowooza kubanga bwe batyo babanga bategeeza ti sente zino nedda babanga bategeeza nti bataddewo sente ezigenda okuyamba okulwanyisa okwonoona kwa sente. IGG yakugamba sente ze bakozesa okuŋŋanya omusolo nyingi okusinga omusolo